kiki yasuubiza gy'oli Mukama yabasa byasuubiza gy'oli kubanga kiri kigambo ki ayina ebisuubizo bye yakuwa olusozi n'endagaano gy'okuna naye mugamba nti Mukama bw'olinkolera kino ninakola bwenti Katonda alabirira ekigambo ki bw'agamba nti ngenda kuwa omukisa agenda kukirabirira paka ng'akituukiza bakuwadde omukisa Mukama yabasa akirabira paka ku nkomerera kyo ng'akituukiriza gye tuli tasobola kukireka naye naffe tulina okukyusa endaba yaffe gyekikola ki gyetulabamu ayogera namugamba yekijja gyali namugamba nti olaba ki kindaba omutwe gw'omulozi ayina kyeyalaba ng'akiraba kirungi namugamba olabe bulungi kubanga ndabira ekigambo kyange okituukiriza gy'oli kati gy'oli biki by'olaba biki by'owulira biki by'oyingiza mu bulamu bwo tubeerako abamu bwe babeera ku buzannyo obufirimu nezivuka firimu please tukyuse tuyingize ekigambo kya Katonda bulamu bwaffe tubeere b'amaanyi kuba Katonda ayagala kukola eri obulamu bwaffe ekireeta okwemulugunya kutabala na kigambo kya Katonda kubanga tolina kyekyogera gy'oli Mukama yabasa bayibuli eno nga bw'olaba nti emmotoka oba essimu gy'ogula ebeera makakabula akagyogerako nti bw'oba ogiguze bw'oba oyagala kuteekamu namba yonna osobola kugiga wanekaawanekiki n'emmotoka erina akataba akagyogerako bakaita bate president alogogo eko naawe ekikwogerako kyekigambo kya Katonda kyekyogera eri obulamu bwo kyekikulagirira kola bwoti kyekigamba nti basaba bwoti kyekigamba nti yita wano kyekigamba nti tambula mutuukirivu kati toyomba kati tokuma okitegeera kigambo kya Katonda Mukama yabasa kati waliwo obuzingule obwomeso Katonda bwakutandika okujja nga ne bwoba tomanyi ku basimu bakulagirira ondiga wano nosama enamba n'okuba nekakola nawe yesi oba okubiri mulina bwokubira babisamako ne bayibuli eno esobola ekulagirira buli kimu kyonna kyoyagala oyagala magezi genda mu kigambo kya Katonda kino kyekyogera eri obulamu bwaffe kuba buno bulamu kino ekigambo kya Katonda mwemuli amaanyi gaffe gonna mutuwangulira sitaani ne bwakubumba bwakulumba nga tolina byawandiikibwa agenda akunyeekumya Mukama yabasa lumu ng'abajuliza ba Yesu waliwo yali agenzeramu ku lusozi bali basigadde wansi Yesu ne Pawulo ne Petero ne Pawulo yaliko wani kati Yesu agenze n'abajuliza be yalona mu Yokaana ne bagenda ku lusozi okusaba bana basigala wansi basinga n'omukazi aliko ebizibu ne bagomba ne balemererwa Yesu bwe yajja muve kubanga alina ekigambo kya Katonda bona ne beebuuza lwaki ffe twalemereddwa Mukama yabasa kubanga baali tebalinayo kusoma oba kufuna amaanyi ag'ebyawandiikibwa obuyinza bw'ebyawandiikibwa naawe olina amaanyi kati waliwo omwami